Kolalo lunaku lwakiwanuka tuli mu nnaku za mwezi 24 z'omwezi guno ogwa Muwakanya mwaka 2023 nkubuzaako mulungi ali nti bwakedde butya wano kusimu laffe obulamu bweyagala alhamdulillah era nga tuyingiddewo okulaba nga olunaku olwaleero tulugusa era nga tubaza Mukama olw'okutuyisa mu kiro ekiisa kakati oluyimba luno direct ligenda duweereza abaana abali mu luwumula nga mwakomyewo. Sagala nnyo child labor ne mulimu abaana abakuzeekuzeemu starting from senior 4 kale senior 4 senior bacandidates mubaleke waka basome ebitabo aleme kwekwasa then the non candidates nenga kuzeekuzeemu senior 3 senior 5 senior 6 omuzadde somule muntu akumulimu nakuyambako here and there then bana abato okwewala child labor mulimu ebintu ebitwala sente z'abazadde naye ng'osobola obimalirize waka like okusaawe waka lwaki baleeta omuntu asawange waka we wali lwaki baleeta omuntu aweze emmotoka ya daddy nge waka wooli lwaki ssaawa zino maid tawumulamu noma kale bayinza osigala nga bamusasula but again naye asobola okuwumulamu ebyo ne mubikwasaganya n'omanya naye onooba okola lisiti ye ya ttaamu ejja omuzadde ajja manya sipendinze ku mmotoka sipendinze ku kusaawa waliwo ebintu ebyo ebitwala ssente wakane nga musobola obikwasaganya so play a part okubeera nti n'omuzadde wabanga asasule ka school fees obanga kwa requirements ayina kyajjukiramu kyobadde okole wakasi kubeerawo gwe n'ofuluuta abamu babako tebabagambako naye tebalina kyakukola because muli baana baggome nnyo so be that cool child ng'omuzadde agamba Ngali proud of you. Kale twengeko tutandike simula. Good morning. Guno omulembe ekipota nga kya mutwalo ekipota kukize abamu okay I wouldn't want honestly naddala nga mwana muto kale nga mwana aeroport yo wiki najja ku site yo nebo banga site oba ya muzaddewo ginde ggo kenyini ogipote mitwalo je 5 obeera w'amaanyi nnyo pocket money wa mtwalo obeera w'amaanyi nnyo gano pota yo wiki emu n'osoma yo wiki emu banga ebitabo era tusoma musome byo bikoya omwana okwetalaatalamu omulamuko kati that moment owetazeetazeemu mutereseyo kasente lwaki muzadde wakwate nga tonazitwale wakobra bazolezeeyo zoze muzadde omwoleza atwagala nnyo ebyobwerere tadda kuzitwalayo kati olaba gwe omutwalo gwawa wali bamwoleze engatto tajazikwa mu pocket money ayinza obutazikuwa bwati ne tagenda zisipendinga nti naye bw'onoowaayo lisiti ng'ozanya n'abazadde abafirika me I know bambi kuba ze nange wenaziwaayo nga njoze emmotoka buli ssaawa nga gw'obadde ofuluuta nange wenotuuka okunsaba nga tezibeerawo nja kugamba sirinaawo naye nga kale mukole muzuukuke musome ebitabo kale amakya gonna ko twongera kufuna tubabuuzaako muzuukuke ate tube nga twaba wiiki ngeri gyeggwako kubanga naye egenda kuggwako n'omwezi guggwako but anyway abali mu kutambula mwe basiva mu byalo ekyabaleta mu kibuga kyetutategeera kati muli mukonkomalidde ku bus parks ez'enjawulo oluvannyuma lw'abavuzi ba baasi okwekalakaasa kakati nanga bana abavuzi ba baasi ab'enjawulo basazeewo ne bagamba kabasise ebikolwa wansi oluvannyuma lw'emisolo emipya egyabateekeddwa ku bannafu aba KCCA ebisumuzo babitadde wansi bagambye ebisumuzo katubiteeke wansi n'emipiira tugijjeko gyeme kuggwa mu mukka kakati okusinziira ku setup y'omusolo ogusasulwa bannafu bano aba baasi nga ddala tuno osobola okujja mu bannafu aba Uganda Bus Users Association aba UBOA bagamba nti averagely Uganda okufuna baasi ozifuna ku bukadde bubeeranga 5 n'obukadde 19 zeddoje emitwalo gya $14 kakati ne bavaawo ne bagamba nti buli baasi okufuluma gye badde oyita bus park oba terminal mwe bakolera nga bus park eyo ya bwannannyini osasula emitwalo gibeera 5 this is to and fro bw'ojja Kampala ng'ofuluma ng'osasula bw'oba ova gy'ova okay this makes sense kakati ne nimiro yange mubende kati ngenda kulaba mange leero nga ngamba omusajja ntikire emmere bagireete because that's how we usually do
ngaba ne madam emewoze netuuka ng'abasajja beekalakasiza kati mbadde simanyi kigenda mu maaso ekyo era emimmonde gyo giri eyo ginaagera kulaala kaakati ne bakubaliramu ne bagamba nti singa baasi tamino egendamu baasi 69 zonna ezibeeramu kitegeeza nti nanyini baasi paaka buli lunaku akola obukadde 34 kinzimba ettamino kaakati teyavudde okwo n'agamba nti ruutu emu eya baasi okugenda n'okudda kibakositinga amafuta agali wansi agali wakati w'akakadde kamu emitwalo 2 n'akakadde kamu n'ekitundu mafuta baasi omuvuzi waayo at least afuna emitwalo 3 buli mwezi n'ezimusasulwa emitwalo 2 buli lunaku ejja buli lunaku waliwo abatikka ekitono ennyo buli lwatikka naye afuna emitwalo nga 3 ate twagaana omuvuzi omu ku baasi atwala aleeta kuliko kondakita we kuliko ne taani boyi waako kaakati owa baasi asasula alina fees ez'endalo zasasula kuliko user fee banafe abakesisi bebakuŋŋaanya omusolo ogwo waliwo passenger service vehicle PSV license eyo banafe aba ministry of works bebatuŋŋaanya ssente ezo era nga waliwo n'emitwalo 2 egisasulwa buli muntu atuula mu baasi kakati abantu 6 zikwetinga ku kakadde kamu emitwalo 2 ezisasulwa URA nga zisasulwa in advance era okusinziira ku URS kakati kuno okwekalakaasa park user fee be basinze okufiirwa kakati kinene okubeera abasajja bakuyita atya nobeera ng'osonda nnyo basolooza kaakati kino kigenza okubeerawo emiwendo gya taxi gyeyongedde lwansonga kati zeziriwo zokka naye wadde taxi ate sente zeyongeddemu omuwendo gw'abantu ogukonkomalidde mu bus terminals mungi lwansonga nti taxi ntono nnyo kaakati bakusobola okulagako nti omuntu basi ebadde etwalira omuntu embalala ebadde emitwalira ndoozi emitwalo gibadde 3 essaawa zino taxi weba yakutwala embalala egenda kutwalira emitwalo 9 nga bongeza nnyo bakole ki kaakati costa yeyalaisiko eri mitwalo 7 naye okusinziira ku PS wa ministry bamuyite bati wano PS yagambye nti waliwo ku gavumenti yagambye nti bamuyita bamukumanya ndowooza wemali yogedde bulungi wamba siyogera n'asaasira olunaku lwe balinayo meeting era nga muno mwe bagenda okuba nga ate basobola okuba nga ate boogera okuba nga balambulula ensonga zonna okubeera nga ate bazisolovinga naye nga abavuzi ba baasi bo bagamba nti bandibadde byonna obusolosolo bwonna obuli awo mu maaso babugatta ne bafunamu omusolo gutya gumu era nga bandibadde baproposinga nti babaggyeko atlisa kaninga kamu emitwalo 84 kabeere nga kakiriyalinga biri byonna I know noleeta kano ebintu ebyanyizanga ne ku masomero g'abaana ne basaka omuntu nsabye mu mwaka sente kamu ekyo kiggwe kale bagonjole ensonga ezo kuba entambula kintu kya mugaso nnyo bwe toyongerayo tubadde tukyaluntikakane omuntu obeera otyokola ne munno ate naavaawo aye ne bakuwa ogufu notaagalamu nti olumiddwa munno kgenda twabira ano FDC yappointinga nsibambi kati bamufuula kiswa kya mbuzi naye bannamawulire bayogerako naye n'agamba abanze bannoozi aneezi mundeke nange nkole kinkole empeereze omuntu obeerawo ng'olinawo oli naye ng'olinawo oyagala ntuddewo naye nga njagala baproducer bwa sumulula kwefunira bamugoba nengena nenko noteesikanamu notalumirwa nako notagambako bannange bangera bulijjo bwatwala amateebuloba tekubirako gagenda wange kale bawo naye n'ogwa muki mangudde mu mintu nange namukanisa nempa obujulizi ntiki bampadde promotion kakati munaye ekiri mu NSSF jjukira guno gonna omwaka ebadde mu kavuyo era twaswala nnyo abantu abatuterekera ssente betwesiga kakati inga eyali MD waayo omukulu Mr. Richard Byarugaba eyagoba olw'emyaka gwe bagamba okuze kimala gundi okuze anti omukadde bagamba bakitondera ku lukiiko lw'abakadde mu ggwanga kubanga y'omu ku basinga obukulu Richard Byarugaba owemmeke nkaga mu etaano munaye kakati omukulu oyo era ng'akyawera ennembe eyo mu kkooti ng'agamba okumugoba okukwe kwali malisias omukyala amongi minisita mwalimu obuntu bungi mwalimu feeling nnyingi oba
namukola ki yema omukyala yogere kye namukola lwaki tanjagala bava mu region ye muntu oba osanga balina endalo z'ettaka weebale nnyo kakati bunayo nako olweggulo ekittavu kyaffe ekyo nga kironkinga balonkinga plan ya myaka 10 kati plan yabaddeko ey'emyaka gye balonkinga okuva mu 2015 expiringa mu 2025 so balina okulonkinga work plan eya 10 years era ne weba unveilingidde boss omupya nga boss omupya ono none other than eyali deputy wa byarugaba Mr. Patrick Ayota munaye kati yaliwo era ye munaye ne yabadde mugumu nga talina buzibu byasabira Katonda byalimu kati ave wonzirewo oba agweddalo agwe byetubeeramu ebyo Mukama Katonda taata nange ntwalaako mubali mu maaso gange bongereyo obuzibu abamu bwabongere babafuluma bufulumi ate mune wali okubeera ng'oli ku number 1 tewaliiwo eddawo kakati munaye omukulu bwe batyo era ne batulaga ne deputy we omupya eyazze kati mu kifo gye mwabadde amanyikiddwa nga Mr. Gerard Paul Kasato kati nga ye deputy we ekittavu kino ekyabakozi kakati awe yagambidde ekittavu kibadde tekikoze bubi nnyo kuleka obuzibuzibu bwe twagwamu kakati nyawo okujjukiza NSSF eno yali munno mukatu paka ne parliamentary parliament yes we yajja netulako mu bitu bino era yo ne recommendinga okubeera nga Mr. Byarugaba oli ali mu kooti eyawumuzibwa ne munne deputy because ebiseera ebisinga nti bakola abo oli Byarugaba ne Ayota Poza Ayota kyalaza my biology is too much ayo tuseeyo odi bifaanagane munaye kakakiiko nga kagamba abantu bano bonna badde ya saidi wakyo jjayo heedi thorax n'ogireka onabadde akolanga n'oli mbukati gundi emirimu gy'abadde akola abadde agikola yekka ekyokubiri ye ono muto emyaka tebagyogeddeko mu mawulire oyo emyaka gikwatako oli kuyekka olumu kiina we gikwata kakati abamu enyimugireka mu kyalo batugenda tugikimayo tukigatta ne tugigwamu kakati munaaye awo minisita wa ekikula ky'abantu era nga bino byonna emirimu gino gigwa mu doketi ye minisita Betty Amongi ye we yaviirayo n'awandiika ebbaluwa eyategeeza nti Ayota ye abadde talina buzibu nnyo buli awo obuzibu buli kwoli ekitegeeza ye Ayota yalinganga emirimu gya gundi agyota buliro era bwatyo yagikwatako yalinga alaba mirabi bwatyo Amongi she went ahead na appointing Mr. Patrick Ayota that was ng'ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi ogwa August omwaka guno gwennyini oli ng'akyali mu kooti nga beetwala ne minisita bwatyo Ayota n'agwa mu gufo era nga ku bimu bye yatunyonyodde plan ya NSSF eno NSSF yatandikawo mu 1985 era nga nekula ku ne trillion 3.5 trillion mu 2012 currently eri ku 18.4 trillion era nga eri projected by 10-year plan eya 2025 basuubira okubeera nga bali mu 20 trillion ebyamaanyi nnyo era ye mune yenajja n'ogulooto gaggadde n'agamba by the year 2035 yenga yaliko nga MD tugenda kubeera mu trillion 5 nyumba kizino ziri side kizibalonkinze zino wakyaka bumnagala bagenda muzimbira ennyumba naye ng'omwo mu pulaani mwe yagambidde nti baagala batuuke ku buli muntu naawe kennyini ng'olina ka bizinesi ko nga tolina gw'okozesa osobole okubeera ng'okola kinga osobola osevinga n'ekittavu basobole okutuuka ku linettu era mune tobeerawo n'obeera ne munaakuli mu maaso awo n'olowooza akwagaliza nnyawo bwe tuli buli omu naye nawe bw'otobeerawo n'okola amanyanga ngongoloza nja kukubeererawo tutukeera ku makya kusaba Katonda kutuwa promotion olaba n'abatunda keesi z'abafu basaba abantu tufu eno wesabira kuba mulamu bali basaba kati nange ndekulire nga naawe olekulidania n'asaasa munne awo no wetuyimbidde ne NSSF kakati wetweyongerayo olunaku olweggulo NUP yabadde ne press conference era nga webatubuuliridde nti bagenda kuba baddamu okutalaaga eggwanga mu bifo ebyenjawulo nga bagula offices si campaigns bagenda tambula nga bagula offices of course nga bogerako n'abantu baabwe awo kagambo kambubiri togula campaign ezo
tebagenda kwogera ku Museveni bagenda kwogera ku nuupu yaabwe tugudde ofiisi abaagala okwewandiisa wano bayi era bagenda tandikira mbalala boogere Onyankole ekyasemba bakyakijjukirwa bebbanga liyiseewo ddene nnyo nti beerabidde bwe bati bajja kuddamu boolekere effooti era nga okusinziira ku pulezidenti w'ekibiina Kyagulanyi agamba bawandiikidde poliisi era eri very much aware bamanyi ku nteekateeka zaabwe era n'omwogezi wa poliisi Fred Enanga n'akyeyibamu n'agamba ebbaluwa yagirabyeko naye nga bakkiriza awo tategedde naye nga ebbaluwa yo yagirabye yagifunye pulezidenti yatubulidde ku nsonga za Wayiso Mufumbirwa n'akomawo ng'ali mu bifaananyi mu Amerika tatta